Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda kubanga akuwadde omukisa n'akulekawo ng'oli mulamu. Tegabadde maanyi gaffe naye kibadde kisa kye nakwagala kwe. Tumwebaza kubanga ye mukuumi asinga era tewannabaawo amusinga kuteeka bukuumi ku bantu be. Erinnya lya Katonda waffe ligulumizibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu okuba nti ongoberera ku puroguramu eno Amaka n'Obufumbo. Nze omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Era njagala okwebaza Katonda nti obeerawo buli ku makya ssaawa 4 paka ssaawa 4 ez'okumakya ate akawungezi ku ssaawa 2 era n'obeerawo okulaba puroguramu eno. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Neebaza mmwe abalaba puroguramu eno nga muli mwembi omwami n'omukyala. Bangi nnyo nno bantuukiridde omanyi bwe twogera ebigambo bino tulina musaala gwonna gwe muyinza kutusasula okuggyako okwogera ku bigambo bino nti bikyusizza obulamu bwammwe. Buli wenda bamaka nga gakyuka olw'ebigambo bino. Buli wenda abantu nga baga nti musumba otukoze bulungi ebigambo nno bituzimbye, bigambo bitukutteko era ffe ku ssaawa 2 olukomawo ewaka nze n'omukyala nga tutuula dakiika zaffe eza 25 nga tulaba puroguramu yaffe. Bannange mwebale nye tolaba wekka, tegeezaako n'omuntu omulala nti ebigenda mu maaso bikulu era ebigambo birungi. Teweerabira kujjukiza bantu nti buli ssaawa 6 ez'emisana tulina obubaka obukwatagana ku maka wano ku Hope Channel wano. Olwekyo nsaba Mukama era abawo omukisa nga mweyongera okutambula nange ne leero. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Gwebala okutukuuma n'okutulabirira. Tugenda okuyiga ekigambo kyo jangu otulungame otuyigirize ng'ekisa kye bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Omukyala ng'omuzimbi w'amaka mu kitabo kya Ngero essuula eya 31 mwe twasomedde ku mukazi ne bw'ateeka okufaanana. Era naawe gikwata ogisoma ove ku lunyiriri olw'10 okukka wansi. Buli mukazi yenna yandiddiŋŋanya ebigambo ebyo. Naye kye tuli mu kunyweza omukazi muzimbi w'amaka mu byenfuna twakyogeddeko. Ne tugamba nti kikulu nnyo omukazi okubeera omutetenkanya era omuyiiya. N'olwaliro njagala nnyongera okukinyweza tugatteko n'ebirala bwe tunaakomeyo tujja okukoma. Omukazi oteeka okubeera omutetenkanya era omuyiiya. Obw'emu ku busobozi Katonda bwe yateeka mu buli mukazi. Saagala weetunuulire buyivu bwo nti nze saasoma siina kye nnyinza kugatta ku maka, nze sirina mulimu siina kye nnyinza kugatta ku maka. Omukazi tazimba maka mu byanfuna ng'aleeta buleesi nsimbi kuwagira bigenda mu maaso. Naye omukazi azimba maka mu byenfuna ng'atetenkanya ate ng'ayiiya. Nsimbi nnyingi nnyo ezisaasaana mu maka naye nga tezandisaasaanye singa omukazi abadde mutetenkanya ate nga muyiiya. Lwaki mwandisaasaanyizza ensimbi ennyingi nga mugula enva endiirwa ng'ate zisobola okulimibwa ewaka ne ku lubalaza ne muzirya ne mukoowa n'okoowa nga teziggwaawo? Lwaki mwandibadde musaasaanya obutitimbe bw'ensimbi mu ddwaliro ng'ate mwandibadde musobola okulima emiddo egisobola okujjanjaba ewaka wejjira egisobola okutandikirwako? Kubanga si buli bulwadde bwonna nti omuntu adduke mu ddwaliro bamutikke empekene. Waliwo obulwadde obusobola okuyambibwa n'emiddo emyangu kubanga kuva dda nadda sina biseera byadda ng'olwaliro kati alenda munaaze ebbomu negiragire mumukole bwe muti. Kyegamba waliwo ensimbi ezitandisaasaanye. Singa omukyala amanyi okukozesa akatungulu ng'eddagala, singa omukyala amanyi okukozesa emiti ng'eddagala, singa omukyala amanyi okukozesa emmere ng'obujjanjabi, singa omukyala amanyi juyisi ezayinza okukuba ewaka ab'ewaka ne banywa ne beewala endwadde, waliwo amagezi g'oteeka okufuna ng'omukazi gayambeko amaka ago butasaasaanya.
omukazi kayiga ebintu ebyo nti okwewala endwadde mu maka bino na bino kabiveewo, bino na bino kabibeere bwe biti. Wale ekintu kye bayita obutetenkanya n'obuyiiya, newankubadde nga tuvudde waka kugenda kukola, kubanga era teweetaaga kuva waka kugenda kukola olyoka oyambe mu byenfuna. Osobola okutaasa ensaasaanya y'omu nnyumba yo, y'engeri ey'okubiri. Omusajja ng'ali eri ng'atetenkanya ng'akola okulaba nti ayimirizaawo amaka gatambule obuvunaanyizibwa bwe, era muleke akeerenga ku makya agenda akole musobole okubeerawo. Naye bw'obanga osigadde eka eriiso tolikuba kameeza kokka, waliyo abakazi abakyusa amaaso gaabwe n'agakuba kameeza. Bangamba ennaku zino baakongeza, era abavubuka abali eyo abateekateeka okuwasa mutegeere nti akameeza kaalinnye naddala, ate kisinzira akameeza kasinzira wa wooli, kati nako kalimu ebitundu nti Kampala wakati, Kampala wakati. Bw'oba tosobola kusindika mitwalo giyingire 4 olunaku 5 ze zitandikirwako kye ŋŋamba. Kampala n'emiriraano the outskirts, ababeera mu miriraano namwe mulina akammwe. Kati ate bweyongera mu byalo nayo aliyo akaayo. Lwaki mbyogeddeko nti bwekito bwe kiri. Ne totunulawo wokka kameeza kukongeza nakkakendeeza. Osobola okuyambako amaka ne geezimba mu byenfuna. Ne geezimba mu byenfuna. Mulimu ebintu nga temwetaaga kuleeta muntu kujja nabbubi mu nnyumba. Ng'ekyo omukazi asobola okukyekolera. Nene mulina okukwata sente ate muleerera kateni abakuuta bino. Waliwo ebintu omukyala by'ayinza okukola n'ataasa ensaasaanya y'amaka. Kaakutegeeze buli nsimbi yonna etaasibwa obutasaasaana erina weetuula n'ebaako ne kyegattako. Ne bwe mulina ssente nnyingi, ekyo kikuwaggala nti yakuzigisaasaanya nga bw'osanze. Tewaliwo nsonga yonna lwaki mwandikutte ne muspendinga millions and millions mu bulwadde obusobola okujjanjabwa ebintu ebyangu. Kye ŋŋamba ebintu ebyangu. Kati omukyala azimba amaka ng'otetenkanya ate ng'oyiiya. Ekirala, emu ku ngeri y'okuyamba ebyenfuna mu maka kwe kuyiga okukekkereza. Naye oba tokola, naye omukyala osobola okukekkereza ne mutambula. Sobola okukekkereza. N'omanya wa gye bagula ennyaanya ennyingi. Lwata kati tuba tukola mwami okimanyi ebintu bigule lumu. Okusinga okusaasaanya nga buli lunaku omutwalo nnyanya butungulu mutwalo. No, kati tuba tukola tukwatire ddala emitwalo gyaffe 5 tugule ebintu bya wiiki. Awandibadde wasaasaanya emitwalo 10 tusaasaanyewo 5 kitundu. Kibayita okukekkereza. Oyinza okuba nga omwami togenda kumuwa ssente kugula bintu, naye n'ekitundu gy'otaasizza gigenda kugula ebya wiiki eddako. Abakyala abamu muli basaasaanya balungi. Muwoomerwa ekigambo ekiyitibwa okusaasaanya. Muwoomerwa ekigambo ekiyitibwa ensimbi okuyiika. Oyinza okuba nga olina omwami aziyiwaayiwa ateguya nsimbi zisifaayo, naye kye ŋŋamba kye kino ti n'ensimbi nazo ziggwawo nno. Bwe ziba nga zaakuyiwa buyiyi zikendeera. Ssente tezirina mukwano na muntu atamanyi kukekkereza. Ssente tezirina mukwano na muntu atamanyi kutereka. Ssente tezirina mukwano na muntu ayiwanjiwe. Zirina engeri ze zimukyawa ne zimuddukako ne zimwebalama ne zituuka ekiseera nga wakati waazo naye balina obulabe obutagambika. Omanyi osobola okubeerayo nga wakati wo ne ssente mulina obulabe nga bwe mulabaganako muti buli omu akwatagage. Ekimu ku kireeta ekyo y'ensaasaanya etaliko kwefuga. Omukyala mu maka olw'okuba muzimbi waago atunuulira ensaasaanya, expenditure trend, naganayo mwami nedda. Tusaasaanya ssente nnyingi nnyo mu kintu kino. Lwaki mubeera awaka nga amasannyalaze gasiibako mu buli kisenge?
nze njogera ku bintu ebitegeereka sifuddeyo oba oli mugagga oyinza okuba nga olina ssente ezimala okusasulira amasannyalaze ne begasibwako omwezi mulamba naye ekyo tekitegeeza nti okugajaajamya kye kituufu. That's what I'm saying. Siyigiriza bino eri abo batalina busobozi, njigiriza bino kubanga bye biteekwa okukolebwa. Lwaki muleka amataala gonna nga kwegali, ag'ebweru kwegali, ag'okukikomera gonna kwegali, aga buli wegali n'obudde misana? Ebintu ne bibeera okwo, TV teryagiraba, eryokweraga, firiigi terimu yadde nekyenyogoza, terina na nsonga eryokwetokota. Omukyala mu maka atunulira expenditure pattern. Lwaki musaasaanya emitwalo 8 omwezi mu maka ku masannyalaze ng'ate enfuna yammwe erimu okusika omugwa? Musobola okusalako ne gifuuka emitwalo 3 singa wabaawo omukyala omutetenganya. Lwaki amazzi gasaasaana gatyo? Buli omu n'ayiwaayiwa gayiyeyiye, buli omu n'akozesa enkozesa y'amazzi, enkozesa y'amasannyalaze, enkozesa y'ebintu ewaka, byonna byandibadde bikolebwa era nga bikozesebwa mu ngeri efissa kisobole okusobozesa amaka okufuna amaanyi mu byenfuna. Naye waliwo abakyala abasaasaanya abatakyafaayo omusajja afuna nsimbi zenkanawa, ye ayagala enviiri ze za mitwalo 2 ate buli mwezi ezaga nti owaayi kansibeyo zino ezinaawangaala. Zino zo zirwawokko ate osogira wakati abwe zigiragira n'ozizzayokko ne bazikwatamu, simanyi bwe mukiyita, n'ozizzaayo ne bazikwatamu n'ovugayokko wiiki 2. Obwongo obutetenkanya bwongo bwa kikyala. Omukazi azimba amaka ge ng'ayiiya ng'obulamu bwe bulowooza n'atetenkanya okulaba ebintu nga tebiba bibi nnyo n'alaba kino tukyekolere tekikolebwa tti newabaawo obuyiiya. Abakyala abazimbye amaka gaabwe babadde bayiiya, babadde beekolera ebintu, bavaamu ebirowoozo ebyongera ku maka okugenda mu maaso, bagayiiyiza, bagalowooleza. Ekyo kintu ekikulu kyenjagala omanye era otegeere, awatali kubuusabuusa kwonna, nti Katonda ow'ekisa era ow'okwagala yandyagadde nnyo abakyala abali mu maka bakole omulimu gwe yabateekesaamu, a suitable companion, n'akukolera omubeezi akusaanira. Abakyala bonna mu maka kabakole obuvunaanyizibwa obwo, abakyala bonna mu maka kabakole omulimu ogwo, babeere ababeezi abasaanira, ababeera abaami baabwe mu byenfuna. Omusajja kizibu nnyo okufuga ensaasaanya mu maka n'ebintu engeri gye bigenda mutalinawo, n'obudde obusinga obungi tali waka, naye waliwo omukazi asobola okuyiiya. Nega amazzi tebagoonoona. Kaakati tukole bwe tuti, bwe kituuka mu kukola emirimu egy'amazzi amangi, mugende ku ttanka ebweru ebintu ebimu byangu naye nga bitaasa. Lwaki mwebinika obuvunaanyizibwa bw'okusasula ensimbi ennyingi ez'ebintu bye mwanditaasiza ne bitasaasaana? Omukyala mu byenfuna oli wa mugaso, oteekwa okuzimba amaka go mu kigambo ekiyitibwa ebyenfuna by'omu maka. N'abakyala bamu basaasaanya. Omusajja n'omusanga alina bw'ali n'omufumbirwa n'atabaako na gye yeeyongera. Omusajja n'omusanga ng'aliko bw'ali n'omufumbirwa n'atabaako na gy'alaga. Bwe wafumbirwa omusajja omugaseeko ki? Tewajja buzibu maka kutuula na kulya kyokka. Musonyiwa abakyala abali eyo mba njogedde bubi. Naye susuubira nti oli mu maka kutuula kulya kyokka. Mpazi n'okuzaala abaana mulimu nagwo munene sigugaanyi. Naye omusajja atandika okweyongera gwe wasanga talina poloti agigule.
ndi mwami savinga sente zokola mu kifo ky'okubeera wano ewaka nga tusaasaanya mu kulya miliyoni 2 tulya buli tusaleko kugendagenda out okwo okulya tutandika okusavinga nkasente tugule ku ttaka kyeŋŋamba nti omukazi ozimba amaka mu byenfuna n'okuleeta ebirowoozo kyenjagala okusembyayo nakyo waliwo yaŋŋambye nti musumba kati ffe tetukola biza okuba tokola ne tekitegeeza nti omugaso gwo mu kuzimba amaka mu byenfuna gukoma kukolako kandi oba tokola tokyalina kyogasa nedda n'oba tokola osobola okuba omutetenkanya era omuyiiya ne bw'oba tokola osobola okubeera omukekkereza era omuteresi ne bw'oba tokola osobola okuleeta ebirowoozo. Abasajja twetaaga ebirowoozo byammwe, abasajja twetaaga ebirowoozo byammwe. Abakyala mmwe mulina ebirowoozo by'enkulaakulana, abakyala mmwe mulina ebirowoozo by'okugenda mu maaso. Kati naffe twagala tubigabaneko. Kibi nnyo bannange okuwasa omukyala atalinayo kirowoozo kyonna kikutwala mu maaso. Ekido kiri painful. Omukyala atalina kirowoozo kyonna kikutwala mu maaso mu byanfuna. Teri. Kibeera very painful. Omukyala yenna yandibadde n'ebirowoozo ebiyamba omwami okugenda mu maaso. Tine mwami kino ndaba kiri bwe kiti. Lwaki tetukoze bwe tuti? Lwaki tetukoze kino? Ebyenda byonna bibeerawo mu maka agateesa. Kyova banna bagamba nti ebintu bino eby'omu maka biringa bw'olaba ŋŋambe nti akatimba ŋŋambe lujegere. Omanyi olujegere luyina amakowe gali agagenda geekwatamu bwe gati negeekwata. Singa ojjamu ekkowe erimu mu lujegere luba terukyalina makulu. Kasi olujegere ojjamu ekkowe erimu terukyalina mugaso. Ŋŋamba olw'eggaali. Tosobola kusota ggaali ng'erimu livuddemu. Kati amakowe mangi agakola olujegere lw'amaka. Erimu bwe libuukamu n'ebirala byonna birabika nti birina makulu. Kyova olaba nti amaka yemu ku institution eri complex. Gamba kubanga ekimu ku byo bwe kibuukamu ekirala kisiga tekikyasobola gatandika kutambulira ku buzibu kubanga ekimu kikosa byonna. Naye bwe tumala okuwulira ebigambo ng'ebyo kitugwanidde kufaayo kyenkanawa, kitugwanidde kukola kyenkanawa, kitugwanidde kufuba kyenkanawa okulaba nti amaka gaffe gaterera ne gabaamu emirembe. Kubanga ekimu bwe kirema n'ebirala birema. Kati omukyala wenna nkusaba era nga nkukoowoola obeere muzimbi wa nnyumba yo, obeere muzimbi w'amakaago ng'oleeta ebirowoozo. Kati ebirowoozo bino bijja omukyala abireeta yoyo omukyala aweebwa omukisa okwogera. Omukyala abireeta yoyo omukyala aweebwa omukisa okuwulirizibwa. Omukyala abireeta yoyo omukyala aweebwa omukisa okuteesa. Basibo abakyala balina ebirowoozo bingi ebyenkulaakulana ebitutwala mu maaso. Nkiddamu, abakyala balina ebirowoozo bingi ebitutwala mu maaso bingi. Naye tubaggalidde. Basajja bangi bawulira nga beemalirira. Basajja bangi bawulira nga kibamala ekyo. Basajja bangi bawulira nga tebeetaaga na kukayanya muntu yenna. N'omukyala baamuvaako talina birowoozo byagenda kuleeta. Manyi olwova ku mukyala n'oweza tagenda kuleeta birowoozo naye ate nga mwebiri abakyala bagezi Katonda yabawa ebirowoozo ebirungi, ebirowoozo ebizimba. Bwe baba bakola ebintu ebiringa ebitonotono munnange kukola ngo mune bukyala ebintu bya looze tuguleyo embuzi emu zaala obwokubiri mu bintu byonna ebintu byandibadde bikolebwa kati embuzi. Naye ebirowoozo bwe bitandika bibeera ebintu ebitali bine naye singa bisibwamu ekitiibwa ne bikolebwa bisobola okuviiramu ddala ebintu ebigenda okuyamba amaka okutambula. Kati omusajja ali eyo omukyala bwe muyigiriza abeere muzimbi w'amaka mu byanfuna muwe omukisa aleete n'ebirowoozo by'ebyenfuna kubanga babirina. Tekyetaaga muntu kugenda kumala kusoma bachelors mu business administration oba masters n'alyoka ayiga okuddukanya emirimu. Tekyetaaga kumala kusoma finance byanfuna nedda abakamasi nedda. Omuntu yenna Katonda yamutonda ng'alina obusobozi obukola ebintu eby'enjawulo.
mu mukyala wo mulimu obusobozi okukola ebintu ebyenjawulo. Kati kyenva nkusaba kulw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwe, obeera oyo omukazi anaaleeta ebirowoozo ebirungi, anaaleeta ebirowoozo eby'essanyu, anaaleeta ebirowoozo ebizimba amaka ate era nga bizimba ennyumba yo. Kubanga buli w'onaakikola ojja kufaanana n'omukazi oli w'obuvunaanyizibwa. Toggalira mukazi wo kuzimba maka, kubanga tagenda kugazimba mu byanfuna nga taweereddwa mukisa. Mukazi wo kimugwanira aweebwa omukisa ogw'okuzimba ennyumba ye, alyoka azimba amaka ge mu ngeri egenda okugulumisa erinnya lya Katonda, olw'okuba ye mugabiriza asinga. Ate ye Katonda ayinza byonna, ate ye Katonda ow'amaanyi, ate ye Katonda ow'ekisa. Ku lw'amaanyi n'obuyinza ebisinga okutegeerwa kwonna anaabawaniriranga n'ab'essuubi mu bulamu bwammwe, ne mulyoka buli omu n'awanirira munne okutuuka mu kuzimba amaka aga n'awangula. Nkujjukiza nti ebigambo bino n'ebirala bingi osobola okubiraba ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Ate osobola otugoberera live ku Hope Channel TV Uganda ku YouTube channel eyo. So nsaba Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde omukisa okuba abalamu. Ebale kubanga oyogedde naffe n'olwaleero. Ebigambo ebyo biwuliddwa era bitegeereddwa. Nsaba nga neegayirira Mukama abakyalo basobose okuzimba amaka gaabwe mu byenfuna bagatwale mu maaso. Bugabizibwe n'ekisa kyamu n'emirembe kabitubeere ffenna, bitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Bwetyo bwe tusabe n'okwegayirira okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa.